Yes, yaliko cabinet minister Maria Matembe agenze maaso Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba y'omuzimu njagala kubuuza Muhoozi sente zonna oba alina ennyumba sente za misolo gyaffe oba yawasa n'abakazi omukazi na bano basement ngu bali ku basement Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba ye mu nsi muno njagala kubuuza Muhoozi sente zonna oba alina ennyumba sente za misolo gyaffe Yes. Yes. Microcheck 1 2. Yatatawe nayingira nafuna buli kimu kyonna kyafune naluuka n'agamba nze mbatwala mu basement yange basement yana agimuzimbira basement agimuzimbira yayi Muhoozi namulabye byatwitinga mazima ga Katonda ku Lukwago our former dignified mayor nga mugamba nti kati yakafuka emirundi 3 mu basement ye stupid kakatize kankulingedawo Katonda nsonyi oba njogeza buyinza amino essungu naye Yesu ojjukira Yesu bwe yagenda n'ayingira mu yeekaalu n'asanga batunda bakola ebicaafu byonna bye yaliyo yabakola ki byonna yabikuba n'afuula wansi n'atabuka nga nze kati gwentabuzi kubanga mu butuufu mutabani wa Museveni kubanga yatukola bino Uganda distinguished Ugandans juzi namuna bagamba ono mukazi atatwitinga n'agamba ngu nze ne wini byanyuma we are just useless chicken ngu Matembe and wini byanyuma are useless chicken naluuka n'agamba ngu oyo Matembe alina okukitegeera nti alina kubanga ansinza n'andamya sire n'endamya ki amanyi intelligence gyendina amanyi who Matembe is not here in the physical but even in the spiritual alwoka agambe namulabye agambe bano ba Law Society boogedde n'abanupu ne boogera n'agamba ngu I'm coming to get those ones Katonda w'omukulu nkusaba kimu arrest that man God you can really arrest that man if President Museveni has decided to hand over the power that the people of Uganda gave him as the president of this nation to his son he must come and account to the nation. Kakati awo wennyini we tugenda okubanga tutandikira nkulamusizaako nnyo oli ku UG Update Civic osinza obanga otuwuliriza gwatanatuyungako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otweyungako omukyala abadde mukambwe ennyo ku luno butambi tukyabuleeta obutambi bwe ng'agenda maaso n'okuritisizinga ku nsonga eyabaddewo wiiki eyise emabega gye tukubye oluku mu mutwe oluvannyuma lwa military operatives okusalako amaka g'omuloodi Erias Lukwago n'agenda maaso n'okuba nga abuzibwawo n'oluvannyuma Muhoozi Kainerugaba n'alabikwako ku social media ng'agenda maaso n'okwewaana nga we yali amutadde mu basement ye era ali eyo ali mu mukalakatamiggo era nga n'emirundi gye yakafuka mu basement ye tagibala na kugibala. Kakati ebikolwa ng'ebyo ebivuula abakulembeze n'ekitiibwa eky'eggwanga Uganda ebikolwa ebyo bipresentinga ekitiibwa ky'eggwanga Uganda mu ngeri ndala nnyo kiba kikulaga weakness eri mbafuzi b'eggwanga lyaffe Uganda ate n'ekirala kiba kikulaga bulungi nti ssemateeka owaffe takola era abagibwa just kuteekebwa buteekebwa mu kitabo presentinga nti tulina ssemateeka naye nga takola kubanga otunulira laws ezigoverning obuyinza zikugira Chief of Defence Force ono obutaddamu kwenyigira mu byabufuzi era talina lukusa na lumu lukwata munnabyabufuzi ate nga n'ekigenda maaso weekanganga n'omusango ogenda maaso n'okuvunaanibwa abavunaanwa abawambe nga teguliimu nsa kubanga otujja tugoberera keesi eno
okuva Erias Lukwago yaleetebwa mu kkooti omusango gwamutebwako ogwa treason nti yali alidde mu nsi y'olukwe. Mbu yamanya ku ebyo byali bigenda mu maaso mu biseera Besigye bwe yagendera mu kibuga Nairobi n'asooka akwatibwe nti yakwatibwa n'emmundu era n'avunaanyizibwa okubanga yali agenda mu maaso n'okwagala okuggyako gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Gye gimu ku misango egyateekebwa ku Dr. Kizza Besigye. Kakati kkooti egamba mbu ono Erias Lukwago yakimanyaako nti Dr. Kizza Besigye apulaninga era ateekateeka kusula gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabulwa n'atagenda mba buyinza kuloopa ku nsonga eno. Kati bo keesi gye bamukwatirako naye twebuuza obujulizi buliwa obukakasa ensonga eno nti yakimanya nti nno Dr. Kizza Besigye agenda kujjako gavumenti n'asirika ye oba oli awo. Obujulizi obukakasa Dr. Kizza Besigye nti yali ayagala kujjako gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nabo kennyini tebannabufuna era tebabuyina okujjako okupaatiikawo ebyabwe. Kati no kirekawo amateeka ga Uganda ne bannayuganda. Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza tukyagenda mu maaso gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbakulisiza nnyo obwakedde mukuliko obwakedde kansubire nti nno ekiro kiba kitambulidde bulungi nnyo. Ennaku zino ebintu engeri gye bijja bitambulamu mu biraba kansubire nti tebibakola bubi wadde n'omulundi n'ogumu. Tukyagenda mu maaso gwo mukwano gwange mpuliriza wuliriza. Tuze tulaba vaawo mpitewo okusikaŋŋana omuguwa okuwalaŋŋana okugenda mu maaso buli muntu n'okweragako obuyinza bw'alina mu kifo kye. Nze ngamba waliwo misuse of power egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Force yaweebwa omulimu ogw'okubanga ye commander in chief kati we twogerera yagenda mu maaso n'okukumandinga amagye gonna mu ggwanga Uganda. Obuyinza abulina tutuyinza gaana era alina kye bayita decision making kuba twamulaba wano yavaayo era n'akwata omukyala eyaliko speaker parliament Naalongo Anita Amongo naye engeri gye yamukwatamu naye ekyoboola ekitiibwa ky'eggwanga Uganda. Tuleme okuvaayo mu kimunyumo n'okusanyuka nti nno gundi akwatiddwa naye akwatiddwa mu ngeri ki kubanga kireka kittattanye erinnya lyaffe nga bannayuganda. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo musaanidde okubanga mugirowoozaako. Kati Muhoozi Kainerugaba tuzze tubalaba ku social media wano nga bawereŋŋana ne leader of opposition Joel Ssenyonyi saako ne Ibrahim Ssemujju Nganda abadde omubaka wa Kira municipality. Kakati ensonga ezigenda mu maaso Muhoozi Kainerugaba ayagala okulaga ababaka ba parliament bonna bali ku ludda oluvuganya nti tebalina kye baali nti ye mutabani w'omukulembeze be bali mu buyinza era amaanyi bagayina ekyafuba nnyo okulaba nga akiraga eggwanga. So ne bano bagamba ffe tugenda mu maaso n'okuba nga tutuukiriza mirimu gyaffe egyatulondebwa okuba nga tuweereza bannayuganda. Goba walondebwa ku exposinga power na buyinza bw'olina na authority yo mu ggwanga olw'okuba nti oli mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ffe tulina omulimu omunene ogw'amaanyi ogw'otuukiriza n'okuweereza bannayuganda abaatulonda for a certain purpose. Nga kino balinga abagamba nti Muhoozi yalondebwa nga talina purpose nga ye ayina kukola bukozi kyayagala nga decision maker obwo si bwe bukulembeze mu ggwanga era ebyo ebikolwa tugenda maaso n'okubeera nga tubivumirira. Nga wolaba omukyalo ono Mariam Matembe wavuddewo n'avumirirwa ekikola kino. Ono Mariam Matembe yaliko cabinet minister mulamba mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Okuvaayo n'ayatula ebigambo bino kikulaga bwabwe engeri ki gye bakooyemu bannayuganda n'okubanga balaba eggwanga lyabwe gye liraga bo nga bba baali bakulembeddeko ku ggwanga n'okutuula ku mmeeza ye akakiiko akateeseza eggwanga. Jjukira nti cabinet ministers be bamu ku batuula kakiiko akateeseza eggwanga eiza basalawo eggwanga okulitwala mu maaso oba okulikkiriza. Kakati newankubadde nabo njabba nenyaamu baayina obuyinza nga bakyali ba cabinet minister ensonga eno nga bagirengedde kubanga tuzze tuwulira ku project emanyikiddwa nga Muhoozi mu nkukutu naye nga tebeebuuza kino ekijja wabula kye bataamanya nti kyekintu ekigenda okujja nga kiranda nga kigenda kisaanyaawo nga tekitalizza oba ba opposition oba ba cabinet ministers oba babaka abali mu kibiina ekiri mu buyinza. Kakati eno ensonga emeruseewo nga tugiraba
kati Maria Matembe agenda maaso n'okucriticizinga ku nsonga zino ng'agenda maaso n'okuba ng'alabula Muhoozi Kainerugaba mutamani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti nno yeerijja empola kubanga ye tamumanyi mu physical ne mu spiritual si waakuzannyirako era tamulaba awo n'amwandestimatinga kubanga agamba Muhoozi Kainerugaba azze atwogerako ebigambo ebifuukuule nze ne Winnie Byanyima naye kuno kubenga kukulabula nga tannaba kubeera ng'agenda mu maaso n'okuteeka ebikolwa bye by'ayagala okuteekawo ajja kulaba akanaamujjuutuka. Bino nno byabadde bigambo bya mukyalo ono William Matembe era yatuulako nnyo mu kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda maaso n'okuwabula n'okuteekerateekera eggwanga kati yeebuuza emirimu gyonna gye twakola nga tuteekerateekera eggwanga olitwala mu maaso. Ono omwana Muhoozi Kainerugaba yasanga biwedde yajja ku red carpet era n'amaka ge gennyini ffe tugazimbye kuba talina mulimu gw'akola kati ajjawo obuyinza obuzimba basement nga ne basement gy'agamba ayinza obba yagikwata ku ssente za bwa musolo n'agenda mu maaso n'okugizimba kati obusungu Maria Matembe bw'ayolesezza bubadde bulala nnyo. Oli ku Yugi Update TV k'osinziira okuba nga otuwuliriza takomye okwo mu bigambo by'ayogedde ebingi agamba nti ssente zonna z'ayina Muhoozi Kainerugaba ezo zonna ssente z'aba musolo zibakuŋŋaanya bannayuganda era ng'agamba n'ekyokukwata Erias Lukwago kibadde tekyetaagisa kubanga abadde talina lukusa lwasinziirira mu mukwata tekigenda fuuka kyakyeyonoonere nti buli gw'anayagalanga okukwata gw'agenda maaso n'okuba ng'asongamu nga bakwata. Agamba ekyekintu kya bulabe nnyo era zino ensonga yazituusa dde wa Yoweri Kaguta Museveni. Agamba nti wabanga Yoweri Kaguta Museveni ensonga y'obukulembeze mulemye ng'atuleetera mutabani we agende mu maaso n'otujogera mu ggwanga lyaffe ekyo nedda tukiganye era tetugenda kikkiriza adde n'omulundi n'ogumu. Agamba abakulembeze abakyoboleddwa okupresentinga ekitiibwa kya Uganda dignity ey'eggwanga Uganda ebadde etambula obulungi nnyo kigenda kukoma kati. Bagamba bagenda kwekemba basobole okubeera nga bakomekkereza eno impunity egenda mu maaso n'okubeera nga bapracticinga enkola etali ya demokrasiya mu ggwanga lyattu Uganda. Former Minister Maria Matembe agenze mu maaso era n'okukkaatiza nti General Muhoozi Kainerugaba ebyo byonna byagenda ayogera ebimwetooloddeko lipooti ekigambibwa nti nno yadetaininga Lord Mayor Erias Lukwago ebigenda mu maaso nga byesicalatingira mu political debate mu ggwanga Uganda nga bigambibwa nti nno nti yali amaze okuba nga awamba Erias Lukwago. Agamba nti okuwamba kibeera kikolwa kya kuvumaganya buyinza, kikolwa ekyovumaganya obuyinza. Era Matembe n'agenda maaso n'okwestioninga ng'agamba lipooti esuggestinga Erias Lukwago nti okuba nti yali agenze maaso n'okukuumibwa mu basement ekyalenjinga byombiriri legality saako ne transparency ekiri mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Era yongerako ng'agamba obuyinza bulina okubeera nga tebulina kubeera nga bwekisasayizingibwa mu security way oba okukozesebwa nga buintimidatinga nga butiisatiisa ba political opponents bannabyabufuzi. Era ng'agenda maaso n'okugamba nti twagala babeerewo accountability okuhandolinga high profile figures mu ggwanga Uganda, wabeerewo amateeka agahandolinga ba high profile figures kati nga Muhoozi Kainerugaba abagenda maaso n'okumera ku ggwanga n'okwagala okukyamya eggwanga lyaffe yetwateekateeka ngaffe abaaliko ba cabinet minister. Bino tetugenda kubeera nga tubikkiriza. Maria Matembe bw'atyo bw'agamba tetugenda kukkiriza nsonga zino kugenda mu maaso kubanga singa tuganya ensonga eno n'egenda mu maaso n'ebeera weeti ekijja mwenenyanga mwekka. Era agenze maaso n'okutunuulira ensonga ne Muhoozi Kainerugaba ng'agamba eri public communication okubeera nga bamulumiriza okukozesa ekifo kyalimu okutiisatiisa
ba political critics abagenda maaso n'okucriticizing ensonga z'ebyobufuzi gavumenti zebeekutte obukyamu nga Muhoozi akozesa ekifo kino ekya Chief of Defence Force okubeera ng'agenda maaso n'okuba ng'akola ki nga batiisatiisa era ng'agamba akozesa kino ekifo ku civil society actors. Matembe agenda maaso n'okulifiringa posts ezigenda maaso ku online. Muhoozi Kainerugaba zagenda maaso n'okutwitinga ng'atagetinga ab'opposition naddala figures ennene ba activists ba advocates ng'agamba empisa zino zireflectinga deep concern eri obukulembeze n'obuvunaanyizibwa mu ggwanga Uganda. Mu remarks ze Maria Matembe agenze maaso kwegamba n'okulumika kyayise misuses of public resources saako n'okuba nga basikira privileges mu bukulembeze okozesa obubi ssente z'omubi bw'omusolo saako n'okubeera nga beefuula abasikidde ebyobugagga ebiri mu bukulembeze buno ne bagenda maaso nga babikozesa okuintimidatinga n'okutiisatiisa bannayuganda. Era yagenze maaso n'okuquestioninga ng'agamba legitimacy ey'obuyinza gye tulabako kati teri grounded in public services or accountability. Nayongerako ng'agamba tooni eri mu content eya Muhoozi okubeera nga akola statement mu public contributinze era ne raisinga political tension era ng'awooninga nti ebikolwa nga bino biteeka eggwanga ku high risk saako n'okwandamininga n'okurespectinga institutions and democratic norms nti enkola zino zigenda maaso n'okutyoboola n'okugyawo ekitiibwa eri institutions nga UPDF, CMI, SFC saako n'enkola eziri mu buntu. Matembe mu bigambo byayogeddemu yalaze ng'ali so frustrated mu nsonga eno ng'agamba ensonga eno yeetaaga okubeera ng'ekwatibwako ddala kannabwalo olw'ensonga nti ebikolwa nga bino bigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwa nga bivvoola bannayuganda saako n'ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda ekintu kye tutagenda kubeera nga tukkiriza. Ebyo byadde bigambo bya Mariam Matembe era ng'agamba ekigambo basement bagamba nti ali mu basement bulijjo waakwata omuntu Muhoozi Kainerugaba agamba nti ali mu basement. Kati Mariam Matembe abuuza nti kati basement Muhoozi yali azimbyeyo ennyumba eyiye ku bubwe mu nsi eno era ng'agamba ayagala kubuuza nti ssente zonna Muhoozi z'ayina bw'abanga yali azimbye ennyumba ezo ssente zaava mu musolo gwaffe. Abyogeddewo ati mu lulimi olufuutifuuti that they say he is in the basement. Now a basement. Did Muhoozi build his own house in this country? I want to ask all of Muhoozi's money, if he has a house, that money is from our taxes. Mukkirize oba mugaane nti Muhoozi Kainerugaba wabanga ayina ennyumba yonna gye yali azimbye ezo ssente zaali zammibwa musolo tezaava mu kupatikana mu kutetenkanya okwa Muhoozi Kainerugaba nedda. Era yagenze mu maaso okumanya omukyalo ono yabadde musunguwavu nnyo n'okwongerako statement zino wammanga naye nga sinnaba kwongerayo ku statement ze yakoze njagala osooka owulire era olooze ku busungu bw'omukyalo ono Mariam Matembe. Nagambye edde oli ku UG Update TV gwe atanatweyungako
kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Abali mu diaspora ntegeeza mu abali emitala w'amayanja, ntegeeza mu abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, Canada, Asia, South Africa, saako ne ku muliraano Kenya, mwenna gye musinzira okuba nga mutuninze Yugi Update TV, mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Y'ensonga lwaki ntwala omwagaanya n'omukisa guno okwesanira eddoboozi eryawamu nengenda maaso ne mbatumirako ne mbabuuzaako. Ate nga bulijjo nammwe abajja mu comment section nkiwasi bakola bubi, tugenda maaso ne tubayitaayitamu musobole okubeera nga muli organizingibwa n'amaloboozi gammwe okubanga gawulirwa. So mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. So gwe ayagala okwongera ku ttafaali ku channel eno, ekintu kyokka kimu ky'olina okukola, kugenda maaso na kusubscribinga na kusharinga, so that eddoboozi lyaffe lisobole okubeera nga litambula buziba, lisobole okuwulirwa mu matu g'abantu message tuba tugisindisa okuba nga gyegenda okubeera nga eggukira. Oli ku Yugi Update TV, njagala owulize akatambi kano n'obwegendereza n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Wuliriza. I have said that is a nonsensical, hopeless, useless man. Because I have never even heard somebody announcing, we have killed 30 so far. We have arrested 2,000 so far. And he's enjoying and he's the head of security. Do they even announce those things? I want to ask you. I have never heard, that's why they don't even mention it. I have never heard people saying, we have killed this, we have killed this. But I heard President Museveni when he was giving his, I think he was setting off, finishing his campaign. He said, we are going to crush you. Okay? Yes. He said, we are going to crush you. I heard him say that. And now his son is telling us that actually, as my dad said, we have crushed so far 2,000. Yes, hello. He said how many? 30. They have Those so are- far been killed. Those 30 are and killed. 2,000 have He been said, arrested. We have arrested 2,000 and we have so far crushed 30. Now, he has declared that he has killed people. For what? For what? He has arrested people. For what? And he is the army commander. He is not the inspector of police. He is the army commander. He is not the inspector of police. I want to ask, when you are to go, then you kill. The other people come with guns, so you fight and kill. Now I want to ask, when we were in elections, were we at war? Those people whom he has killed, were they at war with him? And those who have been arrested, were they found at war? So when people come with guns, Yes, saagala olowooze nti buno obubaka bwa mukutu guno, wabula buno obubaka busakabibwa busakibwa, eno information esobola okubeera nga tugiba feedinga. Oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba nga otuwuliriza. were they found at war? So when I say this is a Okumanya omukyalo ono abadde mukambwe ennyo, agenze mu maaso n'okuteekawo ebigambo ebirala nga supplementinga ku busungu bw'abadde nabo, ng'ebigambo bino abyolekeza Muhoozi Kainerugaba, era mutambuze nnyo akatambi kano kasobole okutuuka ku Chief of Defence Force w'eggwanga, kubanga is a high ranking officer, ye commander in chief. Tetumanyi oba ne power of instruments bamala ddo zimukwasa, kubanga amaanyi gayolesa n'engeri gye yeewaanamu, kubanga yakajja jjo juza okukola statement ng'agamba nti kakati kamaliriza Erias Lukwago agenda kuba atunuulira ku bantu bano babiri wammanga. Ibrahim Ssemujju Nganda owa Kira Municipality abaddeko nga member wa parliament, saako ne leader of opposition mu kibiina kya National Unity Platform, naye ayagala kubeera ng'akola ki, ate ono amusimbyeko nnyo essira ng'agamba nti nga ye Muhoozi chairman w'ekibiina kya Patriotic League Uganda PLU, Patriotic League Uganda, ng'agamba nti ayagala era yalonze dda bammemba nga Kabanda, Minisita Kabanda, agende maaso n'okubikkula ebitabo ebimala butya bayige amateeka butya bye bayinza okuggyako leader of opposition. Ayagala ekibiina kye, jjukira nti nno okulonda obwa leader of opposition w'okulondebwa kirina okuba nga ekibiina ekivuganya ku gavumenti ekiri ku ludda oluvuganya kye kisinza okufuna ababaka abangi mu kulonda
okuba kuwedde okuleese gavumenti mu buyinza. Kakati weesanga ng'ekibiina kya National Platform kyekyasinga okuleeta ababaka mu Parliament ekiri ku ludda oluvuganya, era kitegeeza kyekiri authorized okubeera nga kironda leader of opposition. Kati Muhoozi agamba watali wadde ekyusa ssemateeka tewali ngeri ki gye tuyinza kusoma mu buwaayiro obwo ne tuba nga tukyusakyusaamu ne tuba nga ekibiina kyange ekya Patrick Ligi Uganda kisobola okulonda leader of opposition. Agamba ye nga Chief of Defence Force ayina obuyinza obukola buli kyonna kyayagala, era ayina obuyinza obukwata buli memba yenna ali ku ludda oluvuganya ayagala okugjako gavumenti ya kitaawe, era ayina obuyinza obukola ki obumusiba obumuteeke mabega w'emitayimbwa. Era n'agamba mu nnindeko nnaku ntono nnyo Ssemujju Nganda ne leader of opposition mu bwangu nnyo bajja kuba batemeza mabega wa mitayimbwa kuba kati Erias Lukwago yawedde. Kakati ye leader of opposition agamba Muhoozi Kainerugaba aleme kutyoboola ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ssemateeka w'eggwanga Uganda amulagira bulungi nnyo nga waakyali mu kyambalo kya UPDF. Ayina kubeera non-partisan nga talina kwekiika na kwenyigira mu byabufuzi by'eggwanga Uganda, nga agoberera article eyabagibwa oba ssemateeka eyabagibwa mu mwaka ogwa 2025. Okuva mu 1995 waliwo constitution mu UPDF yabagibwa akawaayiro article wetuba tutunulira article 106 kabagamba nti teri military officer yenna anaabwebwanga lukisa na mwaganya kwesimbawo ku byabufuzi wadde obyogerako wadde n'obbiringiriza okujjako ng'amaze okubeera nga resignatinga oba nga ayambula mu yunifoomu y'amagye n'asiibula woofiisi yonna gy'alimu, n'asiibula emirimu gy'okuweereza nga military officer awajja kuba aweebwa omwaganya n'obuyinza okubeera nga asobola okwenyigira mu byobufuzi. Naye kati nedda, naye bino lino etteeka kigambibwa nti Muhoozi yalimenya dda. Kati leader of opposition amugamba nti obanga oyagala okwenyigira mu byobufuzi yambulamu yunifoomu ogiteeke wali eri, oyingire ringi y'ebyobufuzi ojje tubbinkane akaliro okawulire. Wabula wekitabo ekyo ffe tugendagenda maaso n'okukola emirimu gyaffe, era nze omulimu gwange nga leader of opposition gwa kulingiriza bikolwa byammwe nemba exposinga gwe mulimu ogunsasulwa, era ne constitution mu Uganda ekimanyi bulungi nnyo. Kati so Muhoozi jangu mpola lekerawo kubanga olutiisatiisa. Ebyo byali bigambo bya leader of opposition, si bigambo bya mukutu guno gwa Yugi Update CV. Ekyo saanidde okubanga okimanya, era atakulekera naawe tomulekera mu ngeri eyo. Ne Ssemujju Nganda wetuba tutunuulira ebigambo bye, Ssemujju Nganda naye yakasukayo ejjinja mu kisaka kubanga bagamba akasuse lyali nalyo taba mutiitiizi. Bwe gutyo nga Muhoozi amaze obbalabula yavayo n'agamba nti simanyi kitawaanya mutabani ono. Ndowooza Chief of Defence Force ono yeerabidde ebyobugagga bya kitaawe byeyaleka era bya presenting ewa Igigi, ng'agamba obanga bya bugagga ebiri mu Uganda bye bituwalanya bye byagala otuttisa. Muhoozi Kainerugaba asaanidde okimanya nti kitaawe yali apresentinga ebyobugagga bye yali ayina mu maaso ga Igigi. Jjukira obeera omukulembeze nga wakajja mu buyinza bakusuubira okuba nga tubadde na bya bugagga, tebaagala obeere nga weenyigira mu buli bwanguzi onyunyuute eggwanga olibbe. Olina opresentinga ebyobugagga by'obadde nabyo ng'ozze mu buyinza. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu 1986 ng'ajja mu buyinza, emu ku yapresentinga mu maaso ga Igigi. Igigi abeera Inspector General of the Government, kalabaalaba kaliisoliiso, yalabaalaba ebintu ebigenda mu maaso mba cabinet ministers mbakulembeze. Kakati yapresentingayo Ssemujju Nganda agamba Muhoozi Kainerugaba nti kitaawo yapresentingayo bomba ya ggaali saako eggaali ne ka bodaboda. Kale obanga obadde oyinamu ekirowoozo ekigamba nti nno Uganda, kubanga tulaba otwesibyeko nnyo nti nabyo Uganda byemu ku byobugagga kitaawo Mwami Yoweri Kaguta Museveni byagenda okuleka ng'afudde era bye mukayanira okusikira, ekyo ofuuyira ndiga mulere. Era kyenjagala okutegeeza nti engeri Yoweri Kaguta Museveni gy'atannaba nga ava mu bulamu bw'ensi eno, wandigenze n'omwebuuzaako n'akulaga ebyobugagga bye
gye biri bye yaleka bye yapulizentinga Uganda giveeko si bye bimu ku by'obugagga Museveni bye yaleka ebyadde bigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda. Kati Muhoozi Kainerugaba akyakipinze silent tanaba kubanga avaayo ku nsonga eno eyayogereddwa Ssemujju Nganda, wabula eyo ngemba nga nkuzzeeyo n'enkuzza wano ku mulamwa gwe tubaddeko. Mukyala ono Mariam Matembe agenze mu maaso n'okubeera ng'aluma n'ogwengulu amezze n'aluma ng'agamba nti Muhoozi Kainerugaba tulina omumusaasira olw'ensonga nti yayita ku red carpet okujja mu by'obugagga oba mu bufuzi bwa Uganda. Yajjira ku kapeti ya kitaawe ya Yoweri Kaguta Museveni era n'afuna byonna bye yali ayagala era buli kye yali ayagala yakifuna. Kati ava atya eri n'atandika okugamba nti ajja kubeera ng'atwala omuntu mu basement era nga yeebuuza basement ki gye yali azimbye era gye yazimba. Era Matembe yagenze maaso n'okulumiriza Muhoozi ng'agenda maaso n'okukola repeated online insults, speeches ezivvuura eri bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga Uganda, era ng'agamba mu statement ye gye yakoze nti namulabyeko ng'atwitinga ng'ayogera ku Lukwago ng'amugamba nti simanyi mbuti emirundi Lukwago gye yakafuka mu basement ye tagimanyi na muwendo kubanga yakomye okubala nga giri 3. Era n'agera n'abuuza ebikolwa nga bino ebivvoola abakulembeze baffe. Kati Erias Lukwago abadde road mayor w'ekibuga Kampala okumala emyaka n'emyaka, decades of decades. Kitegeeza abadde apresentinga ekifaananyi buli muntu ngeri gy'abadde akirabiramu nga presentinga Uganda wabweru bw'ensi yonna nti ye road mayor w'ekibuga Kampala. Kakati wabaayo statement nga zino ezisaturatinga ku social media, Uganda nga ffe dignity yaffe n'ekitiibwa kyaffe ne respect eri mawanga amalala bagiraba batya? Golowooza diplomatic ties tulina zitansigala ziri nnywevu mu ggwanga Uganda. Ddala Uganda tusobola okwemalirira singa tetulina diplomatic ties, singa abagwiraawo batujjako foreign investments zaabwe. Njagala olabire ku ggwanga erya Rwanda. Eggwanga erya Rwanda lyagenze maaso nga Paul Kagame yeepise bamugamba withdrawing troops z'okuva mu Democratic Republic of Congo n'alema. Abasajja abo aba foreigners kye baakola kwe kumusalako diplomatic ties, foreign aid zonna ze baali bamuwa. Paul Kagame n'alowooza nti najja kusaininga nakyo, naye embeera yatuuse maaso n'egenda maaso n'okumunyigiriza. N'atuuka okwegayirira seneta w'eggwanga erya America agende maaso n'okubeera ng'akendeeza ku kibonerezo ng'alaba eggwanga lye economy egenda maaso n'okukkirira. Kyekino ekibeerawo omukulembeze osobola okuguguba naye n'ogenda maaso n'okubeera nga ekonomi y'eggwanga lyo bannansiibo bw'ogenda maaso n'okudaaga. Jjukira nti obuyambi buno ebabawa bubayambako ku nkulaakulana mu by'amasomero, mu by'enjigiriza, mu by'obulamu. Kati watali buyambi obwo amawanga gano kirabika tegasobola kweyimirizaawo olw'ensonga nti nno enguzi n'oku misusinga public funds byasukka mu mawanga ga Afirika. Kakati weesanga nga ne ssente ezandibamaze tezisobola kubamala nga beetagako omukono omuyambi. Kitegeeza baafuuka ba parasite eri amawanga ago ageebunaayira. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza ku nsinziro bbanga otuwuliriza tukyagenda maaso. Kakati Erias Lukwago eyaliko Kampala Road Mayor gye buvuddeko tukimanyi bulungi nnyo yatwaliddwa e Luzira era ng'avunaanibwa gwa kutegeera nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni bagenda muzingako era gavumenti yebeere ng'evuunikibwa n'atayogera. Obukakafu tetunnabuwulira era tetunnabulaba, naye ebikolwa ebigenda mu maaso bijjayo amakulu agagamba nti mu mwaka gwa 2025 Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'alangirira nti mu mwaka gwa 2026 tewajja kubeerawo oludda luvuganya opposition yadde n'emu mu ggwanga Uganda. Kino kibalinga bagenda maaso n'okuba nga batuukiriza. Newankubadde bagenda maaso n'okituukiriza bawambye bannabyabufuzi abanene ab'amaanyi bye basuubira nti basobola okuboggolako n'okuzimba opposition ey'amaanyi mu Uganda babawambye. Kakati ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali mu buwaŋŋanguse abagamba ebyo byonna byonna mu bikole
naye newange tebinnaggwa nze ngenda kukomawo. Jjukira n'agamba omuntu yenna anajjako gavumenti alina sooka gitanishinga gy'onoona mu mawanga ag'ebweru eyo gye basinziira kubanga ye wali backbone ya Yoweri Kaguta Museveni kuba naye we yali ajja okuwamba obuyinza amaanyi yagajja eyo. Kakati bino byonna nga bikolebwa ye akyasiisidde era ng'abalaba era budde bwonna agenda maaso n'okuba nga alangirira mu kkomawo kwe. Jjukira n'agambye State House, White House ey'omu ggwanga ery'Amerika Donald Trump bamaze ddo kikonfaminga nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekateeka okudda wano mu Uganda ayagala asinkaneko omukulembeze w'eggwanga erya United States of America Donald Trump bagende maaso n'okuwayaamu n'okudisikasinga ku ngeri ki gye bagenda okuggyako nakyemalira ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Jjukira n'agamba Donald Trump asigaza kino kyokka ekisaanye ekisembayo era akola bukubirire tayagala kulekako nakyemalira n'omu mukulembeze bonna bonna. Bano bamazeeko myaka 3 myaka 4 mu buyinza ayagala agenda okuba nga ava mu buyinza ng'ensonga zino amaze okuba nga azivuunula. Oli ku Yugi Update TV kw'obadde osinzira oba nga otuwuliriza. Njagala nkulekereko obusungu bw'omukyalo ono Maria Matembe n'oluvannyuma onojja mu comment section n'oteekayo endowooza yo wuliriza tunuulira. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda for what? Ngu in fact ye Lukwago yakafuka simanye emirundi mmeka ali awo ayogera byayogera teri amukwata teri amusiba eggwanga lyonna litidde. Ekyo President Museveni kyotukoze eyo ligase gy'oyagala kuleka behind. Nzijukira mu mwaka gw'2003 nze n'emuntu bwe twali Kyankwanzi Mugisha muntu bwe twakubuulira nti President Museveni ebyokujjako term limit biveeko muntu n'akugamba nti taata jjukira ligaseyo nti muve ku ligase yange nze njifaako kati njagala kukubuuza President Museveni, my dear brother whom I embraced with all my heart, whom I loved with all my heart, whom I worked for with all my heart and worked for this nation with all my heart and energy and everything. Njagala kukubuuza ligase ekijoleka emabega efaanana eti y'okutwandingova ku mutabani wa talina na bwenje obwenje mbuyita ki mu Luganda? Taina wisdom. Omuntu alina wisdom tayinza kukola ebintu ng'ebyo. Kati nze mbuuza kati ekyo nkimaze njagala President Museveni vaayo okola accountability. Toyinza kutuwa mu mikono gya mutabani gw'eggwanga lya Uganda siriryo. N'aba ministers bonna boolaba bakazi abanyankole bonna mukazi we mulumuna w'omukazi we muwala w'omukazi we muwala wakute wananka wasali musale muwala mashiki bali eyo 5 women bali eyo eka ya Museveni. Emisoro gyaffe gyegenda ffe tuli wano mundaba wano ndi naki naye ndina Yesu yamala naye nze njagala kumugamba aveeyo lekeraawo kutuhandingova ku mutabani wo atalina na bwenje. Singa abadde alina obwenje yandibadde akola ebituufu. Naye ekyokubiri nze mbuuza mwe abapoliisi mwe poliisi Uganda police yaki lwaki temuhandingova? Why don't you throw lwaki throwing down your bakiyita kikulekulira? Lwaki temulekulira ne mugamba nti ffe oba mwatuteekako okutukozesa ng'amagye ffe tulekulidde? Kubanga nze constitution gye nakola nze omu ku bakola constitution kyensiimako Katonda. Kimu ku bintu byensiima Katonda naliwo nga Museveni tannatwala bukulembeze nendaba byonna ebyaliwo nenyingira nenkola constitution nenkola nga bwe twakola nga tujja Uganda kuva wansi kutuuka gye twagituusa. N'ekinduma kulaba ndi wano nkyaliwo nga kaliisoliiso njiraba nga witness njiraba ng'eddayo. Naye President Museveni teyandibadde n'akola bino byatukolera. Mutabani we n'atufuukira nga Katonda waffe. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda for what? N'ayingirira kugamba yafuga poliisi, yafuga parliament, yafuga judiciary, yafuga buli kimu kyonna. Ngani huizi? Nze nsaba Katonda tusalirewo ky'okukola. Singa Katonda wange ompuliriza sigamba nti omutti
naye kola kyokola otuyambe. Musajja agenda kututta n'emyoyo nga ffe tukyali balamu.